Kachumbali TV kwoli nga leero yesaawa leero lunaku lwa Monday tugenda beera nga tutematema ensonga z'ekivulu kya Jose Chameleon gwanga mujje sirinzeka ndina abasajja ab'amaanyi okuva ku mikutu egy'enjawulo omuli Edios Media omuli Uganda Swala embozi mu yugi yakwe tuli muganda wange musajja w'amaanyi nnyo so bobera butobire Kachumbali oba osobola ogenda ku Edios Media oba ne embozi mu yugi so tubaniriza tutandike naawe ogamba otya ndi bulungi ogamba otya so nekwatira kazi ndalubuka nkwatira musajja w'amaanyi ndi bulungi nnyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan so ndi musanyufu okubanga ndi wano nakolwa leero abinje badde mu weekend n'okusinga ddala badde gwanga mujje Jose Chameleon so utgo singo kutunulira awo bingi byajetoloddeko ku side ye ne Weasel Chameleon ne Weasel bye bakoze ku stage atenga baziba bikole banga ddene naye n'okutunulira obugazi bwa shusho kugitunyanga bwe yabadde so ze ensonga ze tugenda okusimba kesawa zino. Okay omukulu wa Edios Media ogamba oti ndi bulungi sebo mugamba muti abatulaba ku Kachumbali TV ne ku Edios Media ne mbozi mu yugi 256 pozi nze nange era sijja kwawukana nnyo ne Mayanja eggwanga ndi wano nebuuza lyajja oba teryajja okujja lyajja naye tetumanyi oba lyaggwayo tukyali awo byebimu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo kuba kigambibwa eggwanga n'ekitundutundu kyalyo yinza okuba teryawera kusinziira ku namba ze twalaba. Okay awo nini wetugenda okubeera nga tutambudikira naye nga tunabagenda twagala tubuuze ku mukyala Tiana Banks mukyala w'amaanyi nnyo abatamumanyi osobola omunoonyaako alina akayimba akapya ke bayita ebiwooma jjukira yakola akayimba ne Palaso Sofa katambula bulungi nnyo so kati alina owooma so omusajja waffe nno ya mulimu mulalaga piper nasooka mumulya mukubi wa masimu mulaga piper musayi gwa Eddie Kenzo big talent bikoze bitya ne kati musajja wa amaanyi nnyo alina omuyimbi ali eyo bweru tetumanyi oba tetujja genda yeyo tandike ne gwanga mujje wagiraba otya gwanga mujje ng'ogyeko ebizibu byeyafuna mu kusooka because era abantu bali bagamba buyagaana abantu bagamba nti Chameleon awonye buwonyi nti oba oli abantu tebaali bakujja so bingi ebyaliwo awo era ekibuuzo ekyali kiddakaawo nti gwanga mujje nakuzomeza 24 kigenda kubeera kitya era ebigambo ne bibeera bingi kubanga era ojjukira kuba bwe kaatonya ku Lwokuna n'okuzomeza 13 era ebifaananyi ne biyitawo ku social media nga bamu bagamba nti ebifaananyi oli ateeka ekifaananyi nga amataba nga mayitirivu nnyo naye kati kino ekifaananyi kikubiddwa ku Lwakutaano naye nga tuli mu Lwakuna so bingi ebyabeerawo naye okusingira ddala abantu amaaso bali bagatadde ku Chameleon agenda kukola oba tagenda kukola ate n'okubagana empawa kukyaliwo Chameleon yakola oba nedda abamu kujja yakola oba teyakola embeera y'Olwokuna ne kye wali osuubira wali osuubira ki ku Lwokuna bwe walaba enkuba ku Lwokuna nze nali nzikiriza nti tekisobola kubeerawo mirundi ebiri sho yali tesobola kulemesebwa mirundi ebiri wadde ebibaddewo bibaddewo naye era sho yali yakubeerawo nga bwe bali bakyusa so kyali tekisoboka kubeerawo mirundi ebiri wabula ekibuuzo kyali nti abantu banajja oba nedda. Okay tutuuka nga tetunabatuuka ku Friday lwennyini abantu ku Lwokuna batambuza n'obufaananyi bwa Gravity ng'ali ku mazzi asaba abantu ne bagamba enkuba tegenda ng'aloga abantu ne bagamba nti leero Gravity obufaananyi ke bufulumye lazima enkuba erina tutonnya wali asuubira enkuba otonnya Friday. Of course nali njisuubira kuba enkuba yali erudde okutonnya laba bwetonnya Olwokuna kati ate Friday saawa nga 6 wabaawo ankubira akasimu angamba ndi nsambya naye ndaba ekire kirina we kikutte wano ekiddugavu oli lugogo mbuulirawo omusana gwaka konze siri lugogo essaawa zino ndi Makindi titwongeremu essaala ew'omusajja nebisaamu awo kasimu ku buladi wange Gravity ne mugamba owaaye gwakutekuttemu wano ndabawo ekya black ekikutte oludda olumu Gravity n'angamba mmwe mutunule nabagamba Katonda akola ne wabaawo watuuka n'akuvaamu kati simanyi oba ku luno yavudde mu Gravity obeera mu mumiiri kuba Gravity akyalina enzikiriza nti namba teyaweze kusinziira ku byogerwa. Olunaku lutuuka olwa Friday abantu bajja nga bwe bajja tutandikire ku bantu turn up y'abantu ye yali eyo eyise eggwanga
oli bwagamba ggwanga mujje abantu ne bajjanga bwe bajja eggwanga libalizze eggwanga lya bulamu kyekyamazima because bulaba kati waliwo n'okukomparinga abantu wakati wa Spice Diana kuba Spice Diana yabadde akava cricket oval ate ne Chameleon naddakaawo nga winunwa gye nga tumulese because winunwa giye fena tukkiriza nti yakiwanika naye kati okugeraganya kuli wakati wa Spice Diana ne Chameleon nti ani yasinza abantu mundaba ye y'ebintu gw'olaba kyali kitya kakati ensettinga cricket oval bapromota balamanyi gye bagisettingamu nti kakati bw'otuna stage oli waba agitadde n'engeri gy'abagizimbyemu space gye beetutte tukitunuulira then tutunulya VIP omuntu agitaddewa era space gyagiwadde then tudda ku bano betuyinza okuyita baki bano ababeera abasawundi abakola ku sawundi mataala gye babeera era mu maaso mu audience n'abakamera na biki byonna so byonna tuba tugezaako okubitunuulira naye nze bwe mba ndaba nti bwe tugeraageranya obungi bw'abantu nga tujja ku kintu Tego nga teyazze bulungi naye wadde Tego nga teyazze naye ate bwe kiba kugeraganya Spice Diana na Chameleon ate okuba yasinzeko ku bantu okusinzira nze nga bwe nalaba because nti bobeera eri mu maaso nga ku stage oba bobeera wakati kati tosobola kumanya kiri mabega singa si kiri ekyatuukawo teyandibafunye singa olwejjo lwabadde nga lwe luli olwasooka abo n'abantu abazze wano ejjo kwa 24 tebandiweze ku luli abantu bazze lweyo nti sympathy munaaye luli stage yagwa munaaye katugende omusajja tumuzze engulu leka ate kussa Spice yasinzeeko ku bantu sho zino bw'ozitunuulira nze mukulaba okwange nyinza okugamba oba eggwanga lyasinzeeko kubanga tunuulira engeri ya state kwewuunyisa abantu zaali ssaawa 3 nga bayitirivu abantu zagenda okuwera ssaawa 5 nga temuli kitegeeza ki baali bazze kusunga omuntu wabeera azze kusunga sirwe era abazze kusunga still kulaba nti abaayi abantu bazzeemu oba ne bajja ne nzo okuba nga nze kulaba show nation etanyuma bwe batenyumidde show so okufuluma olwo nsonga gyagaleeta abasinga baali babwereere how true is this ekyo bwereere sikimanyi kuba sawulyako nga Chameleon agaba tiketi ez'obwereere omanyi nno ne bagusala nga bayingirira ku nusu kasanvu batuuka omulyango nga n'owa kasanvu oyingira tolimba abantu ate nimbe eki mu maaso ga kamera eziri wano n'owa kasanvu yingira obudde bubi enkuba essaawa yonna yeekyanga n'okukemekeza ogamba nti Spice abantu basi yafuna abantu okusinga ku Dr. Jose Chameleon mukama wange okkiriziganya n'enzo kubanze ebivulu byonna nabirimu era nafuba okulaba nti nontuuka mu buli kanyomero ekyenjawulo ekyaliwo ku Spice ne Chameleon nti nno stage ya Spice yali side zeno mu bukiika abamanyi cricket oval yali eno okukuba eri bypass eyagwa we yali nti nno weno waggulu eno waliyo abamanyi cricket oval eno waliyo amadaala ku Spice waliyo abantu of which wa Chameleon tewabadde bantu naye abaali mabega ewa Spice Diana ffe twatambulako emabega nafuna omukisa ogutambula nga n'abokwepe nabeepenerayo okimanyiko nti nno Spice yatunda VIP ne VIP ne ziggwawo ku mumiiri ndaga ku bifaananyi ebyafulumye ebya VIP ng'abantu batudde ng'oggyeko bino bye basooka okkuba nga wakalu okulaga ddiko yekka gwe engeri gye baategese ndaga ebyafulumye nti VIP ejjudde ensonga eyo njagala tugenda empola bw'olaba Spice Diana gye bateekamu show yaabwe ne bwe bateeka VIP nti basalako ekisaawe ekyo kyoyogedde nti watuuka nga mabega wali VIP ng'ekibangirizi kinene naye nga teri bantu because abantu bali tebasobola kubeerayo nga tebasobola kulaba ki ku stage okitegeera so kati bw'olaba obali batadde VIP nti abantu bwe baali basalira kati ate nga bw'otambula okuva eri nga abantu gye bayingirira woyingirira okujja mu kino ekintu kye muyitamu abo obaniriza abantu kola kibiki wonna waali wakalu okitegeera nti ng'abantu batandikira ku VIP wano okudda eri olaba abantu batebo mumiri wali ng'ofuna ne wokola interviews nga tewali agambye onsiikiriza
Awantu wa spice ng'oggyeko nti nno okubeera spice wakiraba n'ekivulu kyaggwa abasajja ne bayomba twabadde mu VIP nga twasasudde sente zaffe anti baali babasembeze eno ku stage abamawulire tebalina nawo bayimirira kuba abantu twabadde bangi mu VIP nga n'abamawulire batusiikiriza okitege naye wano twakoze zi interview ng'omuntu alaba bulungi ekiri eri olw'ensonga space yabadde nkalu. Tolowooza nti nno Chameleon stage ogiteeka eri gye yagitadde kyagaziyiza ekibangiriza abantu ne babeera nga buli omu ali fayini ne kyakola ne ku spice nti n'abantu baali benyigiriza mu kantu katono olw'okuba nno essaawe baali bakoze ki. Lwaki batuwanya ebifaananyi bya drone nekyala lwaki baagaana aba drones endala okkuba ebifaananyi bo ne bawa waabwe yekkooma bujo bagamba nti banage temusitreaming live show yaffe because tetubaganye kukwata bifaananyi naye temusitreaming live because naffe konde tumukola ki tewaliwo bifaananyi byafulumya nga si bya eriyo ebifaananyi ebiriwo bya ku mutwe bya mutwe abantu babayisa kamera shot bayisa ku mutwe bati tewali shot gye bakuba ng'olaba nti abantu bali batipe. Anyway, performance yali etya? Performance ya Dr. Jose Chameleon nze ndowooza akaddiye kyenyiza okwogera amanyi gagenze gamuggwa. Performance teyasanyusa. Performance ya energy yali mutono nnyo n'ekirala nti okwogera kwasukka nga oyinza ogamba nti abantu bazze mu show kumanyigana so ebigambo byali bingi nnyo. Tulowooze nti nno Chameleon yajja ku seeti eno nga oleda alina obusungu yajja n'obusungu ye nga nabyagala okugamba abantu bingi ku stage ku lunaku olwo so nekimulemesa okuperforminga okuyimbira abantu okitegeera nti kwegamba alina ebintu byakolakola ebintu birala bingi nnyo byendowooza ati kati nga Chameleon nti kubanga omuntu bajja nasasula tiketi okujja okulaba Chameleon abazze kulaba star abazze okulaba omuntu obuli ogwaludde okulaba ne baba badde nga yamulabye jjo abazze nga n'osaba olimbo laba oba wakalutandikako booti yaleeta ne verse za Bible webale nyodda mu bya Bible biki kwegamba bibbo w'abantu n'ekirala bino kino kye batandikawo ne ku spice era kyaliwo nti n'ogamba nti nze nja kusooka ku stage yange n'otuuza abantu paka ssaawa 4 abantu baali nga tewaliwo omuyimbi mulalaze nga abantu beemulugunya ne ba MC be baleese abaasookawo nga nabo bakiboggwa abantu ebaali bagamba ano benyini bakoowa okitegeera so ekyo nakyo nakiraba ku Spice Diana ne Chameleon kyabaddewo nti abantu balinda omuyimbi okujja ku stage Najaret agatuuka nga ebintu byabatamyetamye edda so byemuko okusomoozebwa okwabaddewo so performance yali nfu temwali energy yadde bo comparing ne ya Spice Spice naye energy yali mutonotono naye bwokumperenga ne Chameleon nziroza Spice yasinga kukunze performance wise because yokugera kwali kutono Chameleon yakuba abantu omuziki naye teri kintu kyanyizanga kuzikiza babyuma ng'ayomba n'ababyuma gwe wensasi nsobola okulabisa wano mu bantu okuba biki ebyo omuntu akoze bihaso ezinaawe ne ku ssaawa esembayo n'oba ng'oyagala nammukubira abantu baba bakatandika ani ali ku mulere gwe twakusasudde kuba ebintu naye ng'obuzibu buli kuyo olw'ensonga ye yali ayogera nnyo najja ku ki kuba ali ku mulamwa then ekirala stage nnene eya Chameleon okuyimba ku stage emu oba ku concert oba ku event ya Chameleon netwalaba nga alese n'abayimbi bakakyere bali ku stage bayimba nabo bayimbisa n'aba DJ Pulo tugambe tutya muyimbi kikakyere mwe bali gwe kyogamba bonna abayimba bali basanidde okuyimba ku stage y'omusajja omunene bw'atyo abayimbi olina bannange simanyina olina nawerawo ne mention ye simanya ntumidde ku mugagga wange gundi atudde wali ku stage y'omuyimbi omunene okitegeera Michael yagamba mu ambassador wa Bonga sima Bonga Betty King Michael lunakulwa gundi kaisawo n'abagagga be ne ngamba mukama Katonda what are you so performance ye bwogigeraganya ne ya Spice ya Chameleon bwogigeraganya ne ya Spice ndali kiti nili se basingako kuba bolaba Spice ye kyabula performance ya Weasel yali etya yali masavu ne ya bebe naye lwakuba ekintu Chameleon kye yakola ne Weasel akisusiza tetunaba kituukako ekyo kuba eyo ensonga nkulu nnyo mu ggwanga so bwe tuva ku performance waliwo abagamba nti nno stage okubeera nti nno yali ngazi tino yali adduka n'ava eno ne yeetooloola nadde eno tino kyamukooya ku myaka gye nakyo nakira kyakusa munataliye kababera abayimbi abalala nti olaba engeri gye bakola mu stage ekyo kintu ky'okwetooloola ekyo gwe seba okudduka ne weetooloola n'odda eri booti si kyamuzannyo
So twandigenze ne stage eri yasooka. Yasooka yali okay. Naye eno yali ekoyamu. Nti bolaba n'omuyimbi okuva eri omuyimbi okuva eri back stage okujja n'okutamba okutuuka era ddala no ku bantu no maaso stage yali ekoma olaba nti kyali kimenyamu kyali ekitundu miles mukaaga okwetooloola obwetooloozi stage then steps gyali emitwalo 2,13 obijjawo ebyo ku ssaawa gye yali yeesibye ku mukono ye mulaga buli kimu nti otambudde bw'oti ebigere bwe biti. Chameleon bwe tuba bakumusaba kuddamu concert kyetaagisa sikati anokweteekateeka n'okungula okweteekateeka obulungi nti Chameleon omuntu abasubira ekyenjawulo nebirema kubeera nga bya bulijjo nga bwanajjawo no kalenda ekyenjawulo tewakiraba mu twali tuli awo enjiibwa ne batenjiibwa nezigana okubuuka ate enjiibwa ezo zakikola ku babishop abaafa ne bazikanyuga bati ne zigwawo abamu tebaliiwo enjiibwa ezo zirimu ki anti kati okanyuga enjiibwa ezo kuba kulaga kabonero kalungi akabonero akeddembe kati enjiibwa eyo bw'ogikanyuga negana okubuuka okugenda negwawo kitegeeza nti kaba kabonero kabi. Okay. Enjiibwa zaali mbireekaana tezaawulira nti bazitadde zaali mbireekaana ate n'ekirala abamu bagamba mbu ze zaakwata enkuba yali alaba amaze okkikuba ng'alina zitazigende naye bwebityo bwe byajja. Twogere ku surprise gye baamukolera ye gye bagamba nti no baali bagimukwese yali tagisuubira okutulaga famire ye ng'emuyozaayoza. Famire kyetutamanya lwaki abatesitesi omukyala tebaamutulaga oba yagaana. Anti kati nze kyendowooza gotaka kubeera na mukazi owaka nga olina abaana buli musajja yenna akuze kati nga Chameleon aba yetaaga okubeera ne famire ye n'abaana be ne mukyala we mu maka gaabwe nga bwe bali bateredde. Naye waliwo ensonga lwaki Chameleon lwaki Daniel yabuka n'agenda mu Amerika kutuka okubeera eyo n'abaana n'aviira Chameleon ensonga weeri ensonga kyoba jasi yayagala famire ye baba kusomesa abaana bafiiringe comfort nga balina mukyala wa. Nze nkubuuziza ekibuuzo nti eri omusajja akuze kati nga Chameleon nga tagala kubeera na famire ye waka nga bali bumu lyessanyu lyeddembe buli muntu yenna kyeyeetaaga buli muntu yenna. Era ebiseera ebisinga nti omuntu asobola okusigala ne mukyala we ne basigalawo oba abaana ne bagenda ebweru ne basoma biki okitegeera naye ng'omukyala n'omwami baba bateekeddwa okubeerawo. Kati ekyo Daniel obutabeerawo okubuka n'agenda mu Amerika bato okuba balina obutakkanya bwabwe n'ensonga zaabwe ate era bw'olaba n'ebize n'ebyaliwo wakati wa Weasel n'oli mukyala we Sandra bw'olaba ebigambo Daniel bye yayogera na biki byonna n'obwongo bwe ne minds ebyogeza olaba nti waliwo kitatambula bulungi wakati waabwe okitegeera obutabeera mu kavidiyo kyali kigenderere Muzeeyi Mayanja amaze ebbanga nga tajja mu events z'abatabani baabwe ku luno yeesitula luvannyuma lwa myaka 10 nga tajja mu ndongo Chameleon ne bw'aba ategeseewo oba Weasel naye ku luno najja okitege gungamba otyo omukyala alemereddwa yadde tali mu ggwanga okubeera mu katambi ng'abaana we bali okitegeera at least bandituzannyidde eddoboozi at least bandituwadde excuse nti yataddewo abaana either ye ng'ali ku mulimu oba ye yabakutte ku kamera kyekisoboka naawe by the way ne mutabani wo mukulu teyalimu mu kavidiyo ako kati kiragaki nti yakakwata kiragaki ayinza n'obakwata nga maama w'abaana because ye era nga bwolaba Josede bwe yakugamba nti nze okukola oluyimba lwa Sembera ne Prima twakikola lw'abaana okitegeera nti abaana balabe nti tuli bumu naye nga ffe tetuli bumu okitegeera omukyalo ono binga okubeera nti nno tebali bonna ayina contribution gye yakola ku show oba postinga oba kiwakirabako. Nze kyenalaba kyali kimu bwe yateekayo nga sheeganye emaze okufa eri yateekayo nga amusaasira era ng'asaba abantu bajje mu show which yakola contribution ye ng'omukyala ekyo yakikola so kyobutabeera mu video si nsonga nkulu ye ng'omukyala atali mu Uganda ate nga show ya bbaawe kubanga nesente zibazingira ffe tuba tusuubira nti zabwe babiri ye n'omukyala. Surprise eno yamugwako bugwi yali akimanyi naawe kanza n'okuba bakalikodinga gulo ne bakazannya leero ne bakaeditinga namu ne bakatemaatema bingi ebyalimu ze nakalaba baatematemamu. Tudda ku main issue ekikolwa kye bwakola ne Weasel ku stage nga sigwe gusooso kikola
ng'ate recent twalabako amazina buli omuge yagamba aga squeeze era still ne mutowe palaso kiragaki eggwanga then mukwano waliwo yabadde mukwano gwange jemuzo yagambye nti no mukwano bobeera ne kyaliwo mukwano ne mubuuza yali alina gwe yali akikoze ne mukwano gwe n'angamba ate ye takikolangako ne ngamba yeye so mukwano gwe gwamukoze ogwo is it was excitement nti n'abantu bazze bangi nnyo kiki kakati okusookera ddala Chameleon basuka ne bakola ekintu kyo ne Weasel bali Tanzania bali Kenya baliwa kuba kikolera mu kusooka era bannayuganda ekintu kyo tebakiwa maaso. Okay, nga tukyagenda maaso twogere ku nsonga y'ekikolwa ekyakoleddwa ku stage Chameleon ne Weasel okwekiisinga kyesikakasa nti oba yabadde kiisi oba peeke simanyi waliwo peeka abazikuba ku mimwa waliwo abazikuba ku ttama waliwo abazikuba mu fe tubalemu amagezi naawe yabadde kiisi si peeke leka tubuzaabuza tuli bantu bakulu kiisi tulaba butono bwotolooza tuli bato olyoka otusiriwa yabadde kiisi guno mulundi gwakusatu nga bakola ekintu kyekimu kiraga kyeggwanga kale kituufu bamukwano beeyagala ng'abooluganda ndowooza baava ne mu Luganda ne bafuka bamukwano era ekikolwa kye bakoze kirungi era kisaanidde naye luddawa mu kaseera ng'eggwanga lyonna litunuulidde ggwe Kamiiri nti ggwanga mujje ekintu ekiri ku matu g'abantu ne ku mimwa n'okikoleraawo mu lujjudde at least mwekwate kannapu kammwe tugambeeyo kyali kakalinkinze buki bulinkinze naye ne mukikola ewajjudde zikamera eggwanga lyonna litunuulidde ggwe nga bwe waliyita n'osalawo okole ekikolwa ekyo kikolwa kibi nnyo. Abantu bwe tukula tuba tulina bye twegomba nti nno for example nze mawulire muneeno neegomba ng'omusajja katongole omutongole nange waneegomba tubeere bakate era nafuba nnyo okumutuukirira oba n'okukola ebimu ku byakola bw'abeera ng'abaana abasinga beegomba Chameleon ne Weasel ne bye bakola nga abamu babikola ne babeera nga beekubye peeke ku stage abato omugigi omuto guno baguleseewa ebyo biwanvu sijja byogerako. Why? Ensonga ya peeke wagirabye? Ensonga ya kiisi se ya peeke. Ensonga ya kiisi. Ekisookera ddala njagala okugamba nti Chameleon, Weasel Manizo ne Palaso mutuswaza. Si kinene nnyo. Batuswaza. Ekisookera ddala wano mu Buganda basajja Baganda Mayanja family. Basajja Baganda. Nti wano mu Buganda waliwo ebintu ate sina mu Buganda wokka because bw'okikola ekyo bw'okikola n'omunyankole naye akugera kwanaga nti kyokoze kikyamu omulugwala bugende bulugwa tebakikola okitegeera nawe walayo nakabeere mu Busoga nti ekintu ekyo kituswaziza nnyo ffe nga bannayuganda era kino kiraga nti oba oli awo Chameleon oba ne family y'abamayanja balina ekintu kye bagezaako okutunda nga bakitunda mpola mpola naye nga ffe tetukola ki nga tetukimanyi naye nga bo balina engeri gye bakitundamu nze naga nti Chameleon musajja mukulu ategeera obulungi ne Weasel naye kati ajjirira ne Palaso naye ajjirira nti waliwo ebintu bye bakola n'ogamba nti kino ddala Chameleon yakikoze kino ddala Palaso yakikoze kino ddala Weasel Manizo yakikoze so kati ekintu ekyo kitakoleddwa mulundi gumu kitakoleddwa mirundi ebiri kyongedde okutulaga nti abantu bano balina ekintu kye batunda naddala mu kiseera kino nga abantu amaloboozi gavudde enyaga ebisiyaga okitegeera bawadde bavuddeko baba nga badde bavuddeko nga tebalya bubi omwana yakubye bukatunzi bubiri Weasel ne Chameleon nga bali mu kwekisinga ku stage kakati ekifaananyi kyakutya Chameleon nga azibirizaako eriisa eri white nga bali mu kwekisinga omwana nassaako obu captions mbu Chameleon yeseemu yabuuziza naye Weasel wasenyezza alaye nagambye erina eggwanga owaye omusajja bayinza obeera omanyi Chameleon anywa ne Weasel anywa ate performance eyo yabadde alina obeera nga wabeera nga abikozesa nga emuwa amaanyi okitako obeera nga ogizeemukko. Nze kankubuulire teri muntu anywa n'ayita walaga Abaganda kye bagamba teri mutamivu abagambwa era olaba omuntu tumuze okubeerawo nga mutudde munywa nanywa n'atamira nnyo naye naye mukawo ng'atagala naye nagulawo emmotoka n'agivuga bulungi n'atuuka ewaka oluusi n'atagivaamu
nenge waka wakoze eki nga atuuse kati ebintu bina Chameleon bye bakola ne Weasel manizo ne Palaso birina ekigendererwa era balina ekintu kye bazimba bannayuganda beetaaga okukitunuulira ennyo nti balina kye bagala okusiga because kakati olaba kati gwe kabere mutabani oso kimukola tekisoboka ekintu ekyo losa kikola kikyamu nnyo ate tebeza na kumusajja munno so abantu ngate ekintu ekyo kyakulabirako kibi eri abaana abato abantu abagamba nti nno just mukwano nga bona abane mukwano gwo n'owulira nga owulira tolina abo balina kye babikirira naye awo mbadde nsaba tuleme kulwawo nnyo tudde ku kintu ekyalaba otunuulira nti nno Kamili ffe tukuze tumulaba ng'era mu kukula nga tumulaba n'omuwulira nga batugambe wabeera Chameleon tewabula buvuyo neera kyanneewunyisizza nti ne mu kivulu kino kyawedde abamu katono tudde waka nga awo tubale tugenda omumalira nti nno abantu for example kati nze namanya nti nno akavuyo kajja beerayo era zaali zigenda oweera ssaawa 4 nenvaamu naye amawulire ge nafunye n'omuntu omu gwe nalekayo nti abantu baakubibwa babbibwa mu lujjudde ng'abantu balaba ekintu ekyo kirekawo endongo ya Uganda kakati nze nali manyi nti ebyo byakumadde okubeera mu bivulu bya Chameleon naye kiraga nti noba oliawo Chameleon takyuka mu nkola ye ey'ebintu because waliwo omulenzi yenyumiza naŋŋamba nti muyimbye naye ngoma nti omuyimbi omuntu alwanye n'endongo n'agendako e Kenya n'agendako e Tanzania n'agira naye omukisa ne gugaana nga yanyumiza emboozi naŋŋamba nti yabeera nga mu bivulu bya Chameleon naye nga twali kivulu na kimu we bali bagenzi ne bavaawo mirembe amasawa bagabba amasimu bagabba buli kimu bakitwala okitegeera naye kuvadde ebivulu bya Chameleon byo nga tebiggwa mirembe naye oba oli awo nti abantu tulowooza nti omuntu bw'okula abawo ebintu by'okyusa ne bitaddamu kubeerawo naye kati gwe bw'otunulya Chameleon nti ye Chameleon ye bw'ajja okubeera ne bwali bakoose ne bwali babadde atya yajja kusigala yoyo obubbi nebinakusanza nakusamba lwaki tombuuziza day before the show waliwo omwami bamuyita Nick naye era nti yali agenze gye bakolera lihaso n'amusamba n'amuvuma n'amuyisa bubi nnyo neŋŋamba ate nga bakolaganidde ddala ebbanga neŋŋamba Chameleon kiki kati Chameleon omukisa gwakyalina nti Mukama yamuwa feva ey'enjawulo nti ne bwakola kasasiro waatya nti abantu bakyamulinamu okwagala nti naddala bw'aba nga afulumizza oluyimba nti ogwo omukisa Mukama gwe yamuteekako gwakyalina naye singa Mukama bukeera ku makya n'agumugyako bw'ati bava Chameleon subira taasa okuwangala mu nsi muno okumala omwaka omulamba ebikolwa bino birekawo endongo ye Uganda kyesimanyi oba ababbi bano yabaleeta yabayita oba abantu bakikwata ababbi bennyini bakikwata bukwasi nti owaba Chameleon tugende tubbe kuba bw'otunuulira n'ekyo ne Chameleon yennyini lwenjoba ye yagireseewo naddirayo ku booda ngadduka naye babbi kati yalinye booda okuva mu shoye misinde naye ngadduka babbi kati simanyi ate nga ye kennyini yenna nnyini kivulu nve makindye nali nva wakyali wange yaledi nga ŋŋenda mu show saawa zalinga 11 12 nsisinkana Melody nga ava waneeno nga ku mukwano asala mu bitaala bya Jinja Road ng'ali ku bigera ddosa atambula butambuzi nalimu ne muganda wange Lupi ne Ande nga tuli mu mmotoka nga atambuza bigere ne ŋŋamba yiyi omusajja we tutusa agenda ku show kola naye atambuza bigere abantu baneeno Chameleon bazze akola nabo okubeera nga bakyali mu mbeera eyo kiragaki kakati endongo eno ng'emirimu gyonna tetusobola okubeeramu nga tukola mu kifo kyekimu ngera sente tufuna zeezimu naye ate noba ng'onsukkulumako kati obulamu buno buli omu gw'olina okukola obulamu buggwe ng'omuntu fine nsobola okubeera naye ng'onyambako nsobola okubeera ne Eddie nga nyambako nange oba nga muyambako naye ffenna gye kiggwera buli omu n'okuba ng'ozimba obulamu bwo takoze kimala because era kwolwo lwennyini show bwe yaggwa nagendako mu kifo ekimu nesangayo Kingifa
King Fire mukuba ebifaananyi okumala emyaka 2 naye ng'era kyekimu kyagamba abasajja bano tebatuyambye nti ne bwamposinga buposi tampa ssente ze naye nambeererawo kuba nange namubeererawo labayo papa Sidi wa katono era abaso okupostinga notabawo kibeerawo waliwo omunezi bamuyita Mukisa Mukisa oyo yali mu Golden Band nenga mesa kibuli wadde ayogera ku Mukisa nera byagana ngira tamu angati ngira babo yo chokulabirako nga mutabani wange Mukisa si yayimba obubi ne Mukisa kyagaana nenga mesa kiyakola ki yagezako mutera eddobozi okitegeera so byona bena tukizingira wamu nti gwengo omuntu golina okwefaako ne wejja mu bunya fine balina bena muntu asokuyambako nakupostinga nakwogerako wano nakwogerako wali nego kenyini bobanga teweefudde kukwejjayo nakyo kisokulemesa nekirala waliwo kibayita era Omukisa nti abayibi bangi tubalabye nga sente bazirina waliwo ono munensi manyi yani ono yazala mu Grace Can oyo Prince Oma bateka sente mu music izo nazo ate nga zenda batayimba bobi music na bamufuno wakabi yenna naye olwokuba nti naye talina favor talina Mukisa nekigaana kati nabona ba melody ndaso okubeera wadde yayimba nakola ne Chameleon collab nezibera za kabi naye nga ye Mukama yamugamba nti ojja kukomaawo kati nga babana nya Chameleon anenya wabwerere papa Sidi wa mmanyira kwano Chameleon melody wa mmanyira kwano Chameleon kimala abo be balina okwesorting ye abateerawo platform bere bulungi mweraba